omusajja Bobi Wine alaze ettabbu. Muganda we amujjukizaamu n'amugamba nti nno Bobi Wine mbadde nsaba oyimbemuko kali kalayini kali ettabbu mu luyimba ettabbu. Omukulu Bobi Wine bannange alina engeri gy'ayingiddemu kaawo vaasi ng'ali mu kuyimba ne ŋŋamba bannange ki kino. Byengenda okubeera nga nkutuusako Rema Namakula maaso awo mulina kw'ossa ate n'omukyala Winnie Nwagi ngenda kubeera nga mbikutuusako maaso eyo. Bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeko munnange omukulu Bobi Wine abadde munnange ate ku mazaalibwa wali manager John gabadde mazaalibwa ge era nga babadde nga bali mu kucelebratinga amazaalibwa g'omwami oyo munnange wali Big Eye naye abaddeyo muganda wange naye Dax Vibes yabadde ku stage n'agambako kaawo Bobi Wine n'amugamba Bobi Wine mbadde nsaba abantu baffe obayimbiremuko kali akantu kali kalayini kaffe kali. Mr. Selector, Mr. President, tumanyi tabadde mu program naye nyangu bakubiremu naki kali ka remix ke wayimba kali okajjukira nga tuli ku lyato kali okajjukira nga tuli ne Vasile okajjukira sample the thing and I was a Samsung. Waliwa wakana boy President Gumba Kulu omulide alinga mu rehearsal tukanema mulungi omulala abo bakubire watu walinana no bawagenda je kubane kibagwana no bawagenda kibazokolo oyo naye nga byatambwire ddala bulungi nnyo nkugambye era nga bw'olaba munnange ate mu katambi ako wali omukulu Bobi Wine naye n'anyenya mukaawo ku mazina. Ne baganda be abasinga babaddeyo omukulu Eddie yawe n'abalala bangi era nga boogezako munnange ate okulaba akatambi ako katwedinze nnyo ku mukutu wali ogwa TikTok esayidi eyo. Alright, katugende mu maaso wali Rema Namakula nno mukyekinzeko esayidi eno ataddeyoko bambi wali ebifaananyi ebibadde bikutte akati nakyalo ono munnange katwogere munnange wali ku simayiro ye era ndowooza ogezaako munnange ate okwekkaanya. By the way, Rema Namakula munnange simayiro ye teggwako muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga wali abadde munnange ng'asimayirinze wali nga abadde ayaka mwana muwala ono yakavaayoko wali n'akola munnange ate remix ne mwana mulenzi munnange ate Olezi bakoze remix eyo naye eri mu kutambwira ddala bulungi nnyo munnange ate ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo n'omunigeria Olezi ku remix eyo munnange ate start to dance era nga lwe luyimba lwakyayinawo munnange mwana muwala ono Rema Namakula. Katugende mu maaso wali nkebeddeko ku Winnie Nwagi naye alina munnange ate oluyimba lwaleese esayidi eyo Control It wali wonna era ng'avuddeyo ku wali n'ategeeza n'agamba nti nno oluyimba agenda kubeera ng'alusumulula essaawa yonna gagenda kubeera ate maanyi nnyo ku mwana muwala ono munnange ate Winnie Nwagi era nga bwe nti bwe mukyekinzeko kaawo ndabyeko ne ku bifaananyi ebibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram abaddeko just mu supermarket ng'agenze okugulako ku bintu
era nga bogezaako okulaba wali ng'ali munnangate byekola wali wonna ng'ali mu kushozinga munnangate ebintu byagenda okubeera nga akozesako nga ye omuntu omukyala munnangate Winnie Nwagi wali wonna era nga bwenti bamukyekinzeko esayidi eno ngenda kubeera nga nkomawo actually ndowooza kankume wano.